tubuzayo emyaka roughly 2 tugende mu kalulu akalala. Olowooza omubaka w'omuntu atulaba eyo yonna gy'asinzidde okutulaba wano e Uganda n'ebweru w'eggwanga, kuba ffe intaneti weekoma naffe we tukoma okuweereza, buli omu wasinzidde okutulaba omubaka wo wa paalamenti akoze na tutunulidde kibiina mwali. Anti kakati abantu bonna buli mubaka w'omulala bwafaanana n'abamulonda bwe bafaanana. Otegedde kyeŋŋamba? Omubaka bw'olaba afaanana n'abamulonda bwe bafaanana. So Honorable Seggirinya bw'abanga takoze e Kawempe, ali Kawempe ki south in north byannema okutegeera. Seggirinya is another case. Seggirinya mulwadde. Muwadde buwe nga kyakulabiramu. Anti is another case. Kati njagala twogere ku balamu. Bw'olaba omubaka nti Kakande bw'aba takoze ab'e Masaka bwe bali tasobola kubanga takoze, kubanga abamulonda ekyo kye baali bamusuubiramu. Baali bamusuubiramu kutuula. Ekyo kye baali bamusuubiramu. Majority abamulonda bategeera nga ye. Tosobola. Anti kakati ffenna tutuula wano. Bwe tutuula ne twerondamu atukulembera kyamaani waffe, kiba kitegeeza nti ffenna gwe tweronzeemu tulowooza nti yatusinza amagezi. Yatusinza amagezi, yasobola otwogerera, yasobola okulaba abatusingako nga pulezidenti n'abalala, yasobola okusingana sipiika mbuulira ebizibu byaffe, yasobola okunnyonnyola ebizibu ebiri e Masaka byonna nti ye Kakande. Kakati mmwe mubanga gwe mulonze, lwaki omunenya ndi takoze? Twamulonda nga tusuubira nti agenda kukola kino na kino. Ng'era abamuwa kaadi we yayita mu kamyufu newa. Kitereeze bulungi. Mwamulonda nga mmanyi abasingako okutegeera. Naye bw'atuuseeyo n'atuswaza ne tulaba nga tategeera. Nedda. Mwamulonda nga yasobola okubeera mulengera ku mmwe bye mutasobola. Bajja abantu batanga tabirengedde olwo kati tusigala waffe ne kitulekawa. Bwetyo bwe mufaanana. Temunenya muntu yenna. Oyo gwe mwalonda yabafaanana ye mmwe. Oyo ye mmwe, tewali njawulo. Babaka ki b'oyinza okukoonako b'olaba nga bakoledde constituency zaabwe? Okukola ki? Bye bateekeddwa okukola obubaka abantu bwe batuma babutuusiza mu paalamenti era ensonga ne zikolwa. Emirimu gy'omubaka wa paalamenti okukola amateeka tebagakoze. Eno paalamenti ekyasinze okuyita amateeka amangi bagukoze kugenda mu nkiiko za naye nga go gakoze oba gayise buyisi ne gasigala awo. Gwe lw'olimenyako erimu lw'olimanya nti gakola. Kwolwo lw'ojja okumanya anti waliwo abagamenye naye ne tulaba nga tebagakozeeko. Kati nze ne sirinda ngaani kasi weeziri. Anti kakati gw'oba olaba nti bo tebaabakolako naawe limenye. Very simple. Nze siri mumenyi w'amateeka naye nina beena byabagamenya era ne twebuuza lwaki etteeka eryo terikoze ku gundi. Anti kakati mwe mugamba nti amateeka ga Uganda tegakola. Si kye tugamba gakola naye gakola ku bamu gasosola. Naawe limenye. Erikola kwa Adrian liyinza obutakola ku ffe. Lwaki? Bwe kiri. Ffenna tuli bannayuganda. Si bwe kiri. Comments bwe ziri bwe kiri. Ffenna tuli bannayuganda. Kituufu. Kituufu. Lwaki ogamba nti agamu gakola? Ojja kwesanga empisa gye bayisizaamu Seggirinya si y'emu ne gye bayisizaamu gundi. Nedda ssebo ebyo bintu mubyogera bubi. Mubyogera bubi. Wano tewali ali waggulu w'amateeka. Ensonga lwaki walabye nga abaka abamu bwe beenyigira mu buli bw'enguzi baakwatibwa. Yadde mubaka wa paalamenti naye yakola ki? Naye bingi abo okukwatibwa twakiraba nnyo wano ku Kyagundi ku Kyamabaati. Era kubanga ndooza ababaka abasinga era bali ba NRM. Yes. Okiraba naye one
abamu babakwata luvannyuma nnyo ng'abalala babakwata dda abalala yes abalala bavaayo mangu nga babakutte kati ekyo kyonna kitulaga kusosola mu nkwasisa y'amateeka amateeka galina engeri gye gakolamu era netugamba singa omubaka oba of course minister aba wagundi wa government singa omubaka yakwatibwa yali wa kibiina kirala nga si wa NRM kyandibadde kitya teyandifiiriddeyo kuba abantu bawa excuses zolabira ddala nga bangi n'abo opposition tezitegeereka omunaga nti amabaati gatuuka butuuse wange n'abo opposition bakwatiddwa ne bawuteebwa kakalu ka kooti amateeka kyegoogera kyekikolebwa kati n'abo abakwatibwa ne bateebwa mangu waaliwo ensonga lwaki kooti yabata ebitongole bya gavumenti buli kimu kikola emirimu gyakyo cabinet ekola ogwayo judiciary ekola ogwayo parliament ekola ogwayo n'abalala sitwagala mugambe nti oba PRO yoba NRM efuga kooti nti ffe tugenda mu kooti ne tulagira nti oyo mumute ne bamuta kiina kuyitibwa mu mitendera gya kooti nga bwe gikolebwa ntegedde oba bwe kiba tekisoboka ababaddeyo jjo namuju n'abalala basaba beiru ebbanga eriyise emabega sogolooza enkwasisa y'amateeka wano ewaffe Uganda teriimu kusosola kwonna olaba nga eyo yennyini ematiza munnayuganda atulaba kyemuyita obusosoze nze sikimanyi nekyo obusosoze sikimanyi kigazimu anti kati buli omulwakuba gwoyagadde kiyita bbali mutunyonyole ki kyemuyita obusosoze naffe kyetuba tunyonyola ne bagenda okukola laale poliisi n'etabalemesa omuntu omu n'agenda okubuuza ku bantu nga bw'ogamba poliisi n'emuteera emisanvu mu kkubo oba n'emugamba wano togenda kuyitawo mwana walukagga ekyo nakyo kankikuyigirize bannaffe abamu bakola ebintu nga baagala public sympathy when you are staging a music show ekivulu owandiikira IGP enaggulu abeera n'eddembe okugaana oba okukkiriza kati bannaffe bajja ne bastaginga rallies nga tebamaze kuwandiikira poliisi erina okubawa obukuumi ekyo kirinako obukakafu ye bajja ebbaluwa ze bawandiika poliisi ne kuba bo bagamba poliisi bagiwandiikira bagitegeeza naye ate neemala neyeekyusa nefuna orders endala ebirala nga babirabisa bajja ebbaluwa nga IGP yakonye mu sitambu ti mugende mukulu olukiiko ate n'aluyimiriza baleete nti eno twagimuwandiikira n'atuddamu eno ng'atukkiriza ku venue eno kati ate n'aweereza abatugugumbulawo very simple gwe tulage babijjeyo babirina anti babijjeyo lwaki banyumya binyumye lwaki babinyumya bunyumya ebintu ebyo bibeerako bwino mu buwandiike so tuddeyo wali omubaka atulaba gwe yalonda bafaanana entegeera bw'aba nga takoze tebamunenya yoyo gwe neyamulonda naye yali tajja kukola anti bafaanagana tokitegedde nkugambye bafaanagana bwaba bafaanagana neyamulonda naye newe baalirondze ye yali tajja kukola bebamu ogambye ku lukiiko lwa pookino oli ku butonde bwansi naye ate bwe tukizza ne tuki integratinga ne tukizzaako eno gy'oli mu PRU ensonga ezimu naddala ku butonde bw'ensi bwe tujjayo kesitade ya kasasiro eyabumbulukuse n'agwira abantu ensonga zino ezimu nga temuzikutte bulungi nga gavumenti ffe tetuli mu gavumenti PRU si yeefuga kituufu si yeefuga naye ekyatulaba ojjaku
ojja kumunnyonnyola ebbanga ddene nnyo nti siggwa ali mu buyinza oba tolina ky'osobola kukolawo. Tuli mu buyinza naffe tunoonya bunoonyi. Ekyo ojja kukola ki? Ojja kumala ebbanga ng'okinnyonnyola. Naffe tunoonya bunoonyi obuyinza. Kubanga taata bw'abanga ali ku 70% at least asatu agasigalayo oba abanga ali ku 60 ana gago mbanzi by'emabbe tegali mu mateeka. Tegali mu mateeka kituufu naye era bingi by'okola ebitulaga nti obuyinza obulina era olina ky'osobola okukolawo. Embeera eno ekwatiddwa etya era ki ekigenda okukole kubanga abantu baafudde. Waliwo ekizibu kikyasobola n'okujja wano e Masaka. Waliwo ekizibu era twagala okutegeeza President Museveni abantu be baakola nabo ayongere okubanyunyulamu mu KCCA anti be baakitaddeko. Yes, Dorothy Kisaka takoze kimala. Road Mayor naye ayogera birala. Manga enjege eno bwe yagwa President ekyamakulu ennyo kye yakola okuwandiika ebbaluwa esaasira abantu abo n'okubagamba nti abafu ez'abafiiriddwa yaziwa bumeka miliyoni 5 ate bali ab'ebisago kamu bumeka. Ffe waffe we tuba tuziika omuntu miliyoni 5 tezitumala ewaka. Ate nga waligambye nti tuli bawanayinki abasembayo bwe busobozi bw'alina emirambo mingi. Kakati bukadde bumeka kusinzira ku mirambo kitegeeza tujja ziya ne mulumbe ziggwewo ontegedde naye tezigula bulamu bwa muntu. Kakati era we tumusabira era famire zino zisigadde zitya bwe zibanga ez'ettaano zimaze mulumbe. Ffe twagala omusabira nti ekimulemye akitukwase awummule ontegedde ekimulemye akole ki. Naye waasoboledde eggwanga lino kati agenda kuweza myaka 4 kyekibaleetera okulowoozaamu kati yo n'embeera emulemye. Andi kakati waliwo n'ebiguddewo ebisinga ettaka libadde nga libumbulukuka eyo ebundi bujjo. Abaganda balina olugero mbwerweyo olukadde manya lumanya ensonda. Lumanya ensonda kituufu. Olwo lwaliwo olugero naye kati olweyo lumenyeka. Kati luno terukyamanya ensonda. Kati olweyo lukadde walumenyeka ontegedde. Kakati we are not condemning president nti afuze nnyo. Yes afuze ate Uganda we yagisanga siweeri agikulaakulanyiza ayina bingi byakyusizza ne naffe tugamba nti awaali awo waatuusizza atukwase tweyongereyo ate ebibaddewo bireme okwonoona eggwanga mmwe byakoze ebirungi bireme kwonooneka. Watuuse kati ate atuuse kwonoona bwonoonyi byakoze bitandise okwonooneka kubanga abantu batandise okufa. Kati embeera eno yandikwatiddwa etya mmwe nga abajja mu buyinza oba singa mmwe mubadde mu buyinza search mwandibadde mu kikwasaganya muti mu technical wing mu KCCA yalibadde resigninga. Kugamba terina byekoledde eno keesi emu ebaddewo olunaku olumu yeba resigniningisa kibafuula nti tebalina kye bakoze okuva lwe baalayira. Ebintu byonna ebikolebwa olaba bw'oba ozimba kati abantu abadde bazimba mu kifo ekyo physical planner alina okugendawo engineer owa city alina okugendayo batekniko bonna in fact okuapprovinga plan bonna balina okuteekako stamp. How do you sit in an office n'olina empapula n'oteekako stamp nga togenze kulaba nti omuntu waazimba kasasiro asobola omubuutikira awo naye bo banaadde nga bayiwayo kasasiro nga obongerako kyekifo ekiri gazeti ebivunda n'ebitavunda kiki babadde basuubira nga kasisi yakigula nga kyakuyiwa mu kasasiro oluusi ne bamulaba ng'abooze okusukka oba oli awo haiti gy'alina okubeerako ate era ne bataripootinga nti ekifo kijjudde kasasiro. Ekibuuzo kiri nti basobole okugazeetingawo ye eyali approvinga abantu abalina okubeerayo yagendayo n'alaba gy'abasindika
mbwe buli bwenguzi gye Muhoozi bwayagala okujjawo bwayagala okulwanyisa kubanga gw'oli enguzi naye gwe bw'oli enguzi kati nange kennyini omuntu wa bulijjo agenda nze siina magezi go galaba we ŋŋenda kuzimba oba kiki nti wagumu ekyo waliwo alina obukugumu ekyo era yensonga lwaki gavumenti emusasula kituufu yensonga emusasuza naye nange Adrian nange kennyini omuntu wa bulijjo nsobola okulaba nti wabula mu butuufu omuntu wa bulijjo we ŋŋenda okusetoliinga atetenkanya era gwe tugamba nti kati yabeerawo kulaba nga ali mu kibuga ekisalo kirabye kiryawe kyannakayiba nokenda ekyanogamba osalamu poloti za mitwalo 10 wiikendi kiba kijjudde waba wajjudde naye kati ye omuntu wa wansi agamba tujja kuyiwawo ettaka tuyiwemu amayinja tubeerewo tuzimbewo ntegedde kuba walayisi wali ku kkubo tatunuulidde kikisobola kuvaawo after 5 years city plana ensonga lwaki tukusasula eri emu ogenda olaba ekifo ekyo abantu we baagala okukola settlement kituukaganye n'omutindo ogumusobozesa okubeerawo. So for this case KCCA terina kyetugamba tebalina kyebakoze barisigninge tulonde cabinet resign abakola emirimu mu KCCA tufune abantu abalala balemereddwa okukola emirimu gyabwe ekireetedde mu bulagajjavu bwabwe abantu ne bafa. So blame eri ku KCCA tufune abalala. Yes, gwe ng'omukulembeze ng'okozeewo because the president era abantu obafa era bagenda kutunuulira gwe ng'ate actually gwe lusi kikutuukako naluvannyuma nnyo bekikwatako obutereevu be bano naye ate naawe okirimu era y'ensonga lwaki wawaddeyo n'obutaanu kati ye president mu kiteezi tagendayo naye ate mwe mugendayo kuba mwe mukola pulaani zaabwe abazimbayo kati lwaki temuvaawo ne tufuna abanaasobola ng'ogendayo okusinga ofiibwa mugamba abasobola nabo bwe kibalema oba tebo bajja nga ate ne bebasobola okukola ebitiina ennyo bali bwe babadde nga bakola bano ne bibalema okukola ze ngamba ofunda n'omufufufu bagamba ofunda n'omuki gw'omanyi Muhoozi can't entertain that era singa Muhoozi yabadde mu ntebe enkeera woolwo bonna bandibadde tebali mu woofiisi byagala ebyo Muhoozi tasobola tabyagala nga mugenda kubeera bakambwe nnyo tunaabasobola eggwanga lino tunalibeeramu tetugende Canada tuli balungi nnyo era buli muntu obukambwe bwe mugenda okukozesa nga mutufuga testingeko ku bukulembeze bwa Muhoozi obukambwe buwooma bulinga swiiti mukambwe walidde eno nga temunnabula anti tunakola tutya abantu obulamu bw'abantu obwatukomose gwe tebukuluma ku bantu abafudde kuliko omwana we executive director mukyala Kisaka kuliko omwana wa physical planner kuliko jjajjaawo basengaawe so ensonga lwaki tebeefiirayo kubanga bo tebafaayo naye obulamu bw'abali bufa kitegeeza olwaleero KCCA bwe bakiteezi yeewumbulukuse mu bbanga etali lyawala waliwo ekitundu ekirala kisobola okukola ki okuwumbulukuka mu mbeera y'emu meaning nti mmwe temukoze mulimo gwammwe singa mwakola omulimu gwammwe abantu bali tebaalikoze eki tebaalifudde yadde mwe mugamanya wabeerayo entuuko na bikine waliwo obulagajjavu obwa KCCA. Yes, okay, tulina Adrian Lubowa eyo na atuwadde perspective nga ali ku ky'obutonde bw'ensi ku lukiiko lwa Pookino Buddu wano mu ssaza lya Baffe. Njagala nno tumalirize ebirala tunaabyongerako mu episode endala naye nga tetunaba kufundikira amalwaliro gaffe gwe kennyini kati oli mulwadde oli wano eddoboozi likutawaanya tubadde mu kasana sizoni eno yonna ebisenyiga bingi ebifuba bingi and so on. Amalwaliro gaffe gali mu mbeera ematiza munna Uganda nti banaye omusolo nguwaayo
naye service gye nfuna mu ddwaliro singa mba nfunye ebisenyiga kuba kati eddwadde eriwo gali mu mbeera ennungi omulonzi mumativu omulonzi wa muhoozi si mumativu yensonga lwaki ayagala kuleeta muhoozi kyekitagenze bulungi kitegedde si mumativu yensonga lwaki ayita muhoozi akole ki muzeeyi takoze amalwaliro tegaliimu ddagala temuliimu byuma bikebera nagambye muzeeyi akoze ate akoze nnyo pakati essaawa eno nga obulwadde bwankwatidde wano okuntwala wano emulago era bw'otagiramu woti musawo n'obaako ky'omufunyiza ekikonde mba ngenze kufa kati ffe kye twagala okugjawo ensonga lwaki tugamba muzeeyi akoze kyakoze naffe mutuweemu omusawo talina mutima naga nti bannayo no gwe baleese ali bubi nnyo wadde mmwe mubadde mu layini mugumiikirizeemu tusooke tukole ono gavumenti erireeta ensonga lwaki wewaayo sawo ne balitunda ani ensonga lwaki wewaayo akasente lijja gavumenti tegeze ekola ki erireeta abasawo gavumenti ebasasula ensonga lwaki babeerawo ku mulimu ate kankubulire n'okufuna obufunyi omulimu ku gavumenti balwana nnyo tugisasulira abamu bawaayo n'enguzi bafune ku musaala ki ogwo akati lwaki mubawaayo n'enguzi ya bukadde 5 naye ng'omusaala gwa mitwalo 4 ate era bwozikuŋŋanya okumala omwaka oba obujjeeyo omwaka gwonna naye mitwalo 45 omwaka buba obutaano buwezi ffe kyetwagala kwe kuggyawo enguzi eyo ndi awo ndi mukukolerera nguzi anti nagula omulimu gwa abantu emirimu mu mitendera emituufu ate tuba mu ntalingi temusosole ne mugiwaaba embalala ate lwaki ofiisi ezirimu banyagundi baani batulina baani abo kandi kati mmwe temusoma mukuba mataffaali ate mwagala tubawo emirimu bali muzi ofiisi gwe wasoma ki nasoma amawulire mumpe nkulire UCC okulire UCC papula ngirina ati kakati kankulage recently UCC yalanze emirimu wasaba kankulage wano emirimu tugiranga mu mateeka mugiranga ng'olwedde muyina agenda okufiringa vacancies ezo ati kati ekyo mumwakyeteeka mu mitwe gyammwe nti bwe kibeera kubanga cases tuziina abasabye ne bakola ki guwasaba ne batagira va kubali guwasaba anti kakati nze ndabira kubali wabanga waliyo ayasabye n'atafuna lwaki tafunye kireza nange bwe naasaba era sijja kufuna njagala emboozi yaffe enyume mu kunyuma kwayo njagala okuba nga saasaba nga saagala naye oli yali ayagala gavumenti njagala nnyo lwaki teyafuna ate ne wabeerayo bannyamutoolo abaafuna nsaasire bannaye nkozesezza bukozesa linnya sitegeezezza mukyala Kenzo njagala nnyo facts nti nasaba ne batakola ki ne batamba era weebali naye saagala ogambe baani anti kati ebeera complete process eri mu mateeka sigamba nti abantu 10 mwenna abasabye mwena mujja funa ekyo kituufu era olyavuga nti bampita nempitamu nenkola ki oba ku mutendera guno nennemererwa naye oli ne batamudda namu oba ne bamugamba we shall contact you ne wayitawo emyezi 6 oba emeka nga tebakontaktinga ekyo sikimanyi n'ebyo muwoozi ajja kubimala mwe mulonde muwoozi balanga mirimu bagiranga dda gyayitako kankikebeere wano kati gwoba tewasaba UCC eina emitendera this is bidding notices I know yali provision of services call of applications see no UCC emirimu olaba Piero yo eina ne TV
naye kati osanga mubimbalala bokka be bakolamu TV ya Piero yu Piero yu teyina TV employment opportunities ekyo kyali kyaddi naku z'omwezi mmeka Uganda Communications Commission under section yali eyagala baani head of competition, head of public and international relations, manager, estates management and administration, manager procurement, senior officer procurement, senior officer service assurance, senior officer estate management. Gijo emirimu 12 bakulaga n'engeri gyo applying. You didn't post your application at Obanenya. Wali oyagala bakumanya tebafuna ngani kituufu wamma tebafuna mukimanyi nammwe emirimu gya gavumenti bakimanyi ngani tufundikire gwe tuwobako obusembayo ebigambo tujja bitako episode endala. Njagala okwebaza abadde batulaba mwenna mu mbeera ey'eddoboozi ery'ekiyembeyembe. Anti oli musajja mbuli mbeera yonna tolina kusigala mbuliri tuwuliziganyiza tujja kwongera ng'okuwuliziganya obudde bwonna ku nsonga ez'enjawulo eziriwo mu nsi ate n'ebinaabaawo ebirala byonna. Fik Media tukwebaza obudde bw'otuwa okunyumyako n'ensi n'okutuuka eri amawanga amalala. Ndowooza nti kinene nnyo kyogatta ku nsi ate ne kulwa Piero Yunga kasa omulimu ogwo gye nomwoza jja gusiima mu bbanga lyonna. Kale nno n'olwekyo tubeebaza bannamawulire bonna mirimu gye mukola okutuusa ku bantu obubaka obw'enjawulo ate n'okufuuka emmunyeenyeso eri okumanya mu nsi eno. Tujja kute tusinkane abakwagala bakufune batya abanjagala wendi esimu zange zibeerako esimu eyizi 0704 022 6 6 2 0704 022 6 6 2 osobola n'okumpandiikira email ku adrianlubowa16@gmail.com. Kale tuyanza nnyo tweyanzeege yoyo Adrian Lubowa wagambye Rotarian wagambye Rotarian kategeeza ki abasinga Rotarian munna Rotary tekayina Luganda munna Rotary yaba akola ki? Rotary Club International kitongole kigatta abantu ab'enjawulo naye nga kikyabwannakyewa si government body si ki nekyoperatinga mu ggwanga Uganda n'amawanga agatuliraanye. Kale nze Fik tova ku Fik Media bingi bikyajja uyongere kusubscribinga likinga commentinga sharinga nyiga akade programs zino zifune nga zaka premieringa joininga channel dola ntini nnyo ya osobole okubanga oviewinga ebyo abala bibatalaba. Tujja kusinkana mu episode endala yitako wali Wajibu Fashions nga bonna kutegeza nga tutandika aberenga akwambaza okuva ku mutwe paka wansi ku kigere byonna biyina ebyabasajja n'ebyabaami obenga onyuma abagenda ku mikolo abambaza wonna goya oba office byonna office we yazina buli kimu ogenda kulya ku sente zo buli kimu akina kasita kibanga kyakwambala mukyala musajja gendayo. Kale atakumira mpeera nsaba bankumire mbeere bulungi mwe.